He's seated with her in front. Nobody. Oh. Amazima matuufu nti akabenje kabadde k'amaanyi nnyo naye tusaasira abo abafudde bakitegeerekese nti abantu 6 bafiiriddewo abalala bakyali mu ddwaliro naye nga driver wa bbaasi abadde avuga bubi abadde avugisa kimama kubanga ababadde mu bbaasi bo bagamba bavudde ekisolo nga kumpi buli mmotoka ayagala jjiisa. Oluguudo lwaffe lwetaagisa okugaziyaamu lw'olufunda lubaatubwa. Ekirala lwetaagisawo hamps kubanga omuntu ave eri waggulu ku mucyomo okukkirira okutuuka wansi emmotoka ebeera mu sipiidi nga kifana. Bbaasi badde eva Rwanda fiso ng'egenda Mbalala kati neetomeragana ne bbaasi abantu abo bali basokolamu bafudde nga buli wali n'odereva wa bbaasi afiiriddewo n'omulala abadde n'afiirawo dereva wa fiso ye tuva musokola mu busokoozi muno. Naye ffe nga baddereeva nze ndi dereva nvuga takisi naye basajja ba bbaasi bano balina omuze ye bw'alengerayo bw'ati n'alaba nga wali emmoloka entono oba emmoloka yonna nga tennamutuuka yamanyi nti bw'onoomulaba ojja kugwa akataka kubanga wamanya nti we wa bbaasi kumbe nabo bafuna obuzibu era n'ono afudde. Abantu 5 bafiiriddewo waliwo yakafiira mu ddwaliro naye bo 5 bafiiriddewo. Dereva wa bbaasi dereva wa loole ye twatandise omujja mu mmotoka ssaawa 10 avuddemu ssaawa 2 emmotoka nga bagitema butemi era nga tuyambiddwako bano aba rescue be bazze abafaya ne batuyambako okusala ebyuma kuba twali twagezezaako naye nga bibadde bikyagaanye. Naye kalenga abadde wa buwunga kwanza nadde manyisimu nti ekiro azibadde musaawa nga ndowooza nti seminti yafumuka ennyo bw'ati naye ng'abantu balajana nnyo toyinza nakuddawo nti weetegereza ekintu wabula ng'olina kunoonya basaba embazi ogibawa basaba kino kiba waliwo abasaba amazzi. Mu bantu bano abakoseddwa ebyensusso abawera ddala 37 abatanaba kumanyika mannya tusobodde okutegeera ku mbaddemu n'abajapaani 2 omwami n'omukyala okuli Kanako Ajiki nga mukulu mukyala saako ne Masataka Ajiki. Bano badde batambulira mu bbaasi eno bwe batyo nga boolekera sayidi z'ekisolo nabo bwe bamu kubalumiziddwa era nga bagezaako okufuna obujjanjabi omulwaliro gaffe naye nga tuvumirira ekikolwa ekyabagoba b'ebidduka abavugisa ekimama kubanga kigambibwa nti babadde beeyunabudde olaba nga bafuna ennamba Kampala so kati ennamba ereetedde abantu bakuba nti bebati babeera nga baguliza omugambo waabwe ne bakola. So tugenda kunoonyereza ensonga eno paka ku nkomero yaayo tulabire ddala abagoba b'ebidduka bano kibabeera ku mitwe gyabwe. Sironiko yalandize Tewali. Twalawa. Wewe kadi yako. Sabula hapa. Genda. Wala twala mukalaji. Twala mukalaji. Bamuwadde n'ekifaananyi ssebo musajja w'amaanyi Serwaniko.
bakulinze wali So you don't feel any pain in your body? Bone. You and your friend, yes. I just injured here. mbadde kale tubadde twebase nze mbadde neebase ngaanze then nempulira ekintu kikubye nagenze okulaba nga baasi yeekiise eyagala kugwa. owa baasi akozere mistake emirundi nk'eshatu tukiruga mu nsozi akaba naheta amakoona twamugira iwe ko yinemu abantu watutwara mporampora aho yamucengabire narya sinkumanya oba yanarya za mayirungi oba yanarya ki ndeba yayimuka yeza yaza omumotoka n'omusaayi gwe banyefuka mu maaso nibwo babire nibamukasimura dereva yafa atamidde kuba we twaviridde awo ekisolo yazze bwe yatuuse awo mu gundi mu nsozi twagenza okulaba emmotoka ng'etaggala bwe yatagadde ate abantu naffe ne tumugamba beeva nno emmotoka eyo gy'ovuga gitwale bulungi ssebo abantu b'ovuga tobayita nsolo. I just feel like it doesn't sound good. It was. So, transport you know. twagenze ne tubanona kuba ffe twabasombye n'okuva ku scene we bafunidde accident ne tubaleeta ne tubajjanjaba babadde abalwadde bangi naye abakusawo bange bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga bataasa obulamu bw'abantu babadde bableedinga nnyo abamu bafunye injuries nga z'amaanyi naye bakoze ekisoboka kyonna abalwadde bonna kati right now bastabilizinze abamu baba referrinze after nga bamaze obawa first aid so bagenze nabo time gye tuba referringiddeko bagenze nga bali mu mbeera nga at least nungi.